kansubira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde Wadde ogamba ki wamma? Okay, kansubire nti muli bulungi. It's real time with Mimi. Njagala kubeera nga mbeebaza okubeerako nga mutuwagira okuva eri yonna. Njagala bambi musubscribinge ate we mumala mulikinge. Musharinge wako ono atuuke eyo kwabo abatali kuno. Nabo basobole okubeera nga ate bamufunamu naffe tubeere nga ate tufunamu. Omukyala ali eyo njagala okukujjukiza nti you're loved, you look beautiful, you're a strong woman. Kyonna kyonna ky'oyitamu akijja kumala kiggwe. Shamim Mayanja ali erinnya lyange neddira mutima omuyanja era njagala okubeebaza okubeerako ku channel wanyiga akadde ka notification oba oli awo. Njagala okwebaza aba tiktokers abatemamu waka waffe ne mulekamu logo nti nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala kuyisaawo ku ba sponsors baffe omu babiri nga bwe tugenda mu maaso ate nja kubeera nga ate tubayisaamu wano na wali. Njagala okuyisaamu Ali Car Rentals ali awo Boston, Massachusetts. Akugamba nti apangisa mmotoka gwe Munnayuganda ali mu America beera nga ate weekwata Ali Car Rentals. Njagala okubeera nga neebaza abantu mwenna abantuukirira okwogerako nammwe bambi be mbasizeemu. Njagala okubeera nga mbajjukiza nti it is not intentional. Just ebintu olumu binkwatamuko naye all will be well. I've got some volunteers bwemba ndi busy nja kubeera nga nkuwa omuntu omulala asobola okubeera nga ate akukolako. Abantu bonna bengenda obbawa basoma psychology era bagenda kubeera nga ate babayambira ddala. Ennaku z'omwezi 23 August tujja kubeera ne Hijab Nation second edition naye ate era nzikiriza nkugambe nti February ono tulina national Quran competitions wali ku Serena ennaku z'omwezi nga 23. Wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia. Akoze. Jalia ayina empisa emyezi esembayo omukazi oyo. Atuwaate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka. Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana. Gwe kyoli okirabye. Anyiza ka switch. Nezikira mu kkubo wakati wa bo. Buli kato kamanyi. Kanyigira ddala ne ka stopping nga yingirite. Lwaki ngamba nakusasudde? Lwaki ompimira obudde? Naye ate kati gwe weereetedde ebizibu. Lwaki okozesa motoka ya Jalia? Ate nina omulala ayinza okupa emmotoka. Tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi. Laba ono genda mu ba Ali Car Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere. Balina Jeep, balina BMW, balina Audi, buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi. Sawa zino sonde za Jalia nsobola okufuna emmotoka. Osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu. Mukwano mponye Jalia. Ali Car Rentals basangibwa ku 309 Slading Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Ali Car Rentals, rent, explore, experience. Njagala obeere nga ate otwegattako tubeere nga ate tuwuliriza wamu Quran. Maze ebbanga ki nga tuwuliriza ku Quran. Real time with Mimi. Nasalawo okubeera nga ate njogerako eri abakyala nga ndaba bano benjogerako nabo mu inbox. Nina nkiyite ntya, nina activation, nina ekintu kye natandise ekigenda mu maaso ku TikTok yange, and some people think I'm not fine. I'm fine, but manyi okweteeka mu bigere by'abantu. Manyi okweteeka mu bigere by'abantu okusinziira ku bantu bendi mu kwogera nabo. Nendaba nti nsobola okubeera nga mbayamba mu ngeri emu oba endala. Nkakasa nti mu bigambo bye njogera mubaamu ahiringa, mubaamu abaako kyatwalamu, ate era mulimu abanyiiga. Yes. So olunaku olwaleero njagala kwogera ku culture, kitwale the Africanism mu bakyala bakati n'embeera kati nga bweri olunaku mu mbeera bweri. So lwaki njagala kwogera ku culture? Njagala kwogera ku culture ku birungi n'ebibi. Ebirungi n'ebibi culture bye affectinzeemu omukyala. Okusekera ddala munzikirize tukkiriziganyize wamu nti abakyala culture eyina kyamaanyi nnyo kye yakola mu kutuyamba okubeera nga tukuuma ekitiibwa kyaffe ng'abakyala. However, buli muntu gw'olaba agezezaako okuva ku culture either ensa
ensaayo ng'omukyala ayikuweddemu ogenda kwesanga nga ggwe omuntu nga abakuwa ekitiibwa ng'omukyala bagenda bakendeera naye njagala nnyo era tukizze ku relationship part of it. Ennaku zino nali ndi n'omuntu wano ku pano n'aŋŋamba nti abasajja tebakyakwana because ne mubuuza lwaki ne baŋŋamba obudde tebukyaliwo. Ne baŋŋamba abasikazi tebakyagaana. Ne mubuuza lwaki ne baŋŋamba obudde tebukyaliwo. Njagala abakyala tusigazeemu that Africanism in us. Obudde weebuli just that tuba n'ebizibu bye twagala okusootinga in that period of time omusajja wajjidde nakwana. Naye njagala kutegeeza ti gwe ng'omukyala weerekeremu akatiibwa ko ng'omukyala. Omusajja bw'ajja leero n'akugamba nti oba baŋŋambye kati omusajja koonamu wakoonamu n'agamba hi I like you ng'omukazi amuweereza ka message amugamba tusobola kumiitinga tutya. That ka Africanism in you ng'omukyala obeera okejjeemu ako ka culture ako akatiibwa ko ng'omukyala obeera okejjeemu kkiriza omuntu ono akukwane because tukkiririza mu courtship nti bwe mwekwana buli omu amanya munne because tewali kikola makulu kugenda mu relationship na muntu oba kweyambulira muntu oba kuzaalira muntu gw'otategedde embeera ze. Bwe mwekwana okukwanibwa kyandibadde kintu kirungi nnyo lwa nsonga obudde buno bwe mumala nga mwekwana buli omu amanyiramu munne mulaba red flags buli omu n'amanya nti okay munnange ali bw'ati ne munnange ali bw'ati. W'omanyira omuntu anakkuba w'omanyira nti omuntu ono mugabi w'omanyira omuntu gw'ogenda naye mu bufumbo bw'olubeerera because banange marriage si kintu kiri awo nti kyakuzannyiramu. Tewali yabutegeera obufumbo teri abutegeera buli omu bumuyisa bubwe buli omu bumukosa bubwe. Era awo bwe mulaba abaliyo n'agamba mmaze mu bufumbo emyaka 35 singa atandika okunnyonnyola ebintu by'ayiseemu mu bufumbo bwe n'akunnyonnyola biki byatuuseeko biki byalabye egyo emyaka 3 gw'omwana aba tannafumbirwa oyinza n'obutafumbirwa. Tulina ekizibu ky'abantu kati abannyonnyola ku bufumbo. Obufumbo fine bulimu ebizibu bingi nnyo but again it is the happiest and good journey to take if you're ready for it. Nkyali ku Africanism nti Africanism abantu bagiggyeewo tebakyayagala kukwana abawala tebakyayagala kwewa time kumanya bantu takyayagala kwewa time agende ku date ayogereko n'omuntu ono buli omu amanye munne. Luli mu culture yaffe omusajja alina okujja n'akwogereza. Omusajja bw'ajja n'akwogereza it is up to you okukkiriza oba okugaana. Bw'okkiriza bw'ogaana omusajja alina bw'aba akwagala ajja kubeera ng'ate akunoonya akuzze eri atume ku babaka ababaka nabo oba obavuma oba obakuba oba obaloopa bwe bagaana n'asigala ng'agezaako not until w'ogamba nti bano omusajja nga neewuubyeko kanzikirize. That is the Africanism gye twalina wano nti kyekyo ekyalinga muffe ng'abakyala ng'omusajja alina okukulaga ekitiibwa kyo ng'omukyala like you feel you're a woman n'owulira nti ddala ndi mukyala because ekisookera ddala omukazi bw'oba ofuluma ennyumba yo ku makya sooka weegambe am a woman ndi mukyala. Bw'omala okumanya nti ndi mukyala bingi nnyo by'otagenda kukola ng'omukyala. Omusajja tagenda kubanga musajja yakakkoonamu omugambe nkusangewa ogende ewuwe mwegatte. Now bw'okkiriza bwe bakwananga n'okkiriza era nga mugenda kutuula oba wansi wa muti oba mugenda kutuula ku luzzi oba mugenda funa awantu wonna wonna we mujja okutuula mwogere olunaku olusooka. Eno lava eno omujaba eno ey'akajanja nti lwakuba nti kati eri ku ssimu people talk through messages people talk through calls buli omu ayina engeri gya communicatinga ne munne because kati tuli mu digital era nti ebintu byakyukamu but nedda abantu beewandiikiranga amabaluwa buli lunaku ku makya n'awandiikira munne ebbaluwa n'agimuweereza n'agiteekako obutima. Now tuyina
abantu basomanga waliwo kagundi akagirangamu nga bakayita producer akagundi bakayitanga batya Super Strikers mwe mwagiranga oluyimba walibangawo eggulire nga ligiramu oluyimba wakati kati ng'olina okukwata oluyimba olwo n'okwata ejjirita n'olusalamu n'omala oddusalamu n'ofuna ka soul tape n'osiba ku bbaluwa kwegamba ng'abantu omukwano guno bantu baguwa time naye ekyaweesanga abantu omukwano guno time because akakasa nti kyeŋŋendamu njagala ŋŋende n'omuntu gwentegedde sigamba nti bw'olwawo n'ogaana mu budde buno bw'otambuza omusajja mwemanye mukole biki nti tebujja kufeininga bufeininga but regrets zo ziba ntono ku muntu gwe wamanya so kino ekintu kyokugamba nti abasajja munnange tewakyaliyo budde bukwana bakazi tewali mulembe gugenda kujjako mukazi kitiibwa kye kusigala ng'agamba am a woman. So I want that Africanism edde mu bakazi okitegeera omusajja anaakwagala aba akwagala omusajja akwagala ajja kukubeerera omusajja akwagala ajja kukunoonya omusajja akwagala ajja kukulinda so you need to take your time omanye nti okay nange because fena we are not perfect nyinza okuba nga siri perfect nga n'omusajja tali perfect but that imperfection etulimu ffenna babiri tusobola ogikwata ne tugikolamu ebintu ebiri perfect okitegeera so bwe tumala okwetegeera ne tumanya nze nina obuzibu bwe buti naye alina obuzibu bwe buti kati buli omu n'amanya obuzibu bwa munne buli omu n'amanya nti okay bwenkola bwe nti takyagala naye bwenkola bwe kiti naye takyagala mwemanya ne mutuuka ku nzikiriziganya egenda okubabeeza bameka babiri because bino ebintu bye muli mu kufuuliramu ebintu bye muli mu kutwala nga biri light bye bintu ebisinza okuleeta amaziga mu bufumbo siri mu kugamba nti waliyo abantu abateekwana ne bayingira obufumbo nga tebeetegedde nkubuulira ge maziga essaawa zino ge balimu because that is the worst mistake you can do kugenda mu bufumbo n'omuntu gw'otategedde at least kiwe time mwogere muweeyo time at least bw'oba nga oli ku bwangu nnyo muweeyo omwezi at least muweeyo emyezi 2 muweeyo emyezi 3 mumanye akubireko tokwata oddemu okube obaddemu akube olabe kikya reaction ye egenda kubeera etya singa onoobeera tukutte naye abawala mugenda ku dates n'abantu ebintu bye mulina obbabuuza ebyamagezi byogenda okufeesingira ddala mu reality ng'oyingidde mu bufumbo n'obivaako n'osaba chips chicken ne bamukuwa nga omulyabo otunudde wansi bwe weemoola omusajja akutunudde mu maaso bw'ati nga tosaana mutunula mu maaso this is the person gw'oyagala ogenda naye mu bufumbo mutunuulire mu maaso omubuuze biki by'otayagala abikunnyonnyole ng'omutunuulidde mu maaso because bino ebintu byonna by'oli mu kuyisaako amaaso mukwano gwange ogenda kukaaba ng'omaze oyingira mu bufumbo obwo abantu bonna boolaba agamba nze munnange sibimanyi nze munnange musajja nze mukwano tewamuwa time kumumanya tewayagala omanyi nti nno nze up to now nze nina taata wange akyakola background check ku bantu ng'ogenda kufumbirwa bw'omugamba nti muzeeyi nkya ngenda kufumbirwa nina omusajja n'akubuulizaawo omusajja musiraamu nti ye muzeeyi ava mu maka ki nti ava mu maka bwe gati ani amuzaala kitaawe yaani ani maama we azaalibwa ku kyalo ki n'omugamba muzeeyi mbadde bye sinnabimanya kati ogenda kufumbirwa ki olina okusooka n'omanya ani baani bazadde b'omusajja be baani b'enganda ze be baani akola mulimu ki ava ku kyalo ki era akugamba nkuwadde homework ddayo okole ki onoonyereza omusajja gw'ogenda okufumbirwa avaawa bw'obimanyi ebyo olina okuddayo wa muzeeyi n'omunyonyola nti muzeeyi nategedde omusajja ava Masaka Serinnya abamuzaala ye Haji Gunne Haji Gundi omusajja yeddira mutima naga kale kakati abadde agamba nti munnange yabadde agamba ayagala kujja akyale ewaffe ate tubeere nga tutandika olugendo nti kale kakati tetunneeteekateeka mbadde nsaba omutugambire atuweeyo kaki akadde omwagala nti ye taata mwagala taata waffe kyakola bw'amala okubuuza ebyo omwagala nti ye mwagala omaze omuwa information yenna ekwata ku mwami
ayimuka yekka nga takkubidde n'agenda ye nga taata n'anoonyereza ku kyalo n'agamba bannange mbadde mbuuza ku famire ya gundi ononsonyiwa naye bamunnange famire ya gundi eyo balina mutabani waabwe bamuyita gundi nti tubamanyi babeeraawo munnange bagenda kuwasa muwala wange naye munnange nga bw'omanyi sajja mukulu okawala kange ke kaana kokka ke nnina sandyagadde mwana wange agwa mikono mikyamu famire eyo mugimanyiiko ki ne batandika omutottolera famire eyo bali bwe bati ne bwe bati agenda omuvubuka akyagenda okumuwasa tibamuyita gundi yagenda okumuwasa tebatawaana oyo omuvubuka yakawasa bawala nga basatu ng'abagoba olaba muzeeyi kuddamu kukuyanaga nja kwetaaga nkulabemu oba toli bize nti kale muzeeyi naye kiri agenti ojja kwanguwamukko bw'ogendayo mulaba nga gabafumbo tebugenda kukola kyate muzeeyi kikiyinza omusajja wange mwagala nti anti kati gwe kiri gy'oli nze nga taata nkugambye tebugenda kukola okusinziira ku research gye nfunye ku mulenzi bino bwe biti ne bwe biti obadde obimanyi nti kati naawe weekolereyo research nga ggwe agenda mu bufumbo kuba sinza agendayo n'akuta n'akuwa ebbeetu bw'oyagala n'okola research laavu weekusinza amaanyi n'ogamba kangende n'omuntu wange n'aguma naye bw'otuukayo eyo ne bigaana ng'era akugamba bigaanye nti kati komawo eka so olaba ebyo ebintu byayambanga omuntu n'omanya naye kati abaana b'ennaku zino abawala ka speedi kangi simanyi ani akwata leeti mu bufumbo bwa wano nti waliwo we bakwata leeti ate nga bakusasuza ssente because buli omu ayagala kufumbirwa buli omu olulaba omukolo gwa munne naye ayagala kufumbirwa which is not good but gy'olaga otegeddeyo omuntu gw'ogenda osule naye obufumbo commitment y'amaanyi etali yakuzanyiramu bw'otagenda kumala oyingire leero enkya tukulabe ng'ofulumayo because njagala okukutegeeza nti obufumbo kye kintu ky'oyingira ne kituuka ne kikulemerera nga toyina ne bw'okivaamu so decision yonna gy'okola ng'oyingira obufumbo either weetuga oba gwe kennyini oba weewaddeyo n'ogamba lino ly'essanyu lyange lyennonze naye ojja kulonda essanyu eryo ng'osazeewo bamamba baffe ensobi ze twakola ife abaddako awo baganda baffe abaddako awo ife abazzeeko abagenda okuddako tulina okutunuulira ensobi bwe zaava zaatandikirawa nze bwe ntuula wano leero nga twogera ku culture oba africanism eri mu ffe nga ba africans tulina ensobi bwe yava y'abazadde baffe up to now kikyakolebwa abazadde nina complaints nyingi nnyo ez'abaana abawala zenfuna nga ziviira ddala ku bazadde ate naddala bamaama saagala kunenya bamaama baffe because sometimes bo baba balowooza it is tutendewaliddwa bamaama baffe bwe baali bagenda mu bufumbo balina baababuuliriranga nva ku ffe kati basenga be tupangisa obupangisa nva ku ffe nti kati sengawo ne bw'oba oli mu kugenda kufumbirwa she's a busy woman talina budde obugenda kukubuulirira ogenda yitayo we kuteekayo kukyala oveeyo temujja kuddamu kweraba baababuuliriranga bamaama baffe ne bababuulirira ebigambo ne babagamba bw'otuukanga mu bufumbo omusajja tebamuddamu kwata amazzi ogateeke mu kamwa omusajja tebamulaba mu kamwa omusajja asajjalaata oba azadde abaana bameka abaana b'omusajja baba baana bo ekitanda kyo kati wano tukyokyezza wano tokyalinawo kifo era obufumbo bwe bukulema gw'amanyi ekirala munnange taata waakoleredde erinnya lye yonna gy'olaga fa nnyo ku linnya lyani lya taatawo nze nga maama wo gw'olaba wano golooza nze sirina bizibu mu maka gano omanyi taatawo byankoze naye omanyi ntudde mu bufumbo buno nfumbidde kati emyaka 35 ndi ne taatawo naawe tonswaza njagala onfaanane ebizibu ebiri mu bufumbo bizibu byo bw'owulira otendewaliddwa
funa wootuula wonna weekube mutima ogaye mama nga afumbye ebbanga lya myaka emeka taata wange erinnya lye lyakoleredde kinaalabika kitya nga bagamba omwana wa gundi obufumbo bwamulemye kinaalabika kitya nga okomyewo ku lujja so byebyo ebigambo bye baafulumanga nabyo nga bava ewaka waabwe n'agenda omuwala n'ava mu maka gaabwe n'agenda ew'omusajja gwagenda okulaba obukulu abasinga babawasanganga nga bambeerera bakuguna omulembe gwaffe we batuwasirizza nga tuweddemu supu babawasanga nga bambeerera n'agenda n'atandika obulamu obupya n'omusajja abamu bagendanga bakaaba era bw'otunulira baafunanga babawerekera bwe baba bavaawo era abawala abo ne bakaaba bambi nga kyayingiddemu takitegeera ate nga n'ebigambo ebimuwerekeddwako bya ntiisa so abaana abamama baffe abo babawasiza ku ntiisa bafumbira ku ntiisa ekirungi nti ku mulembe guno tufunye ba motivational speakers abawera ekirala basomye nnyo abakyala basomye nnyo ekirala abakyala amaaso ne gaggulwa n'amanya nti okay sirina kubeera wantu wenyigirizibwa self love ndi muntu nange at the end of the day kati bamaama abo be bamaama ate ababuulirira naffe nga tugenda wa mu bufumbo oyo ye maama so kati nina complaints nnyingi abaana b'obuwala bali mu bufumbo buli toxic bavaayo bannyonnyola bazadde baabwe nti munange maama nina kyempitamu omusajja akola kino akola kino akola kiri maama n'akugamba ekitiibwa kya famire muwala tuula nze ku bye nalaba gwe tonalabako yadde ekkoota naye maama mu byonna olumu baba bakwagalanga muwala we naye ate ayinayo kya protectinga olumu abalaba waakafumbirwa ebizibu by'osanza n'akulaga nti omusajja ono asobola okukyuka yes there are some men who change n'akyukira ddala n'afuuka omusajja oyo ow'ebirooto byo ate era waliwo akufuukira sitaani ne wejjusa olunaku lwe wamusanga but I want to tell women it doesn't matter tewali tekina kye kikuggyako era teri muntu agenda kukunenya obufumbo bwe bugaana n'ovaayo for as long as you have that courage gy'osobola okwekwata wekka bw'oti n'ogamba kino kyeŋŋwana si kyogwana bw'otuna bw'oti n'ogamba I don't deserve this, I deserve better than this ne weetunamu n'ogamba mu bituufu bye nalootako saalootako kuba mukazi bw'ati naloota okuba omukazi ali n'omwami we nga wife material amwe mother figure ntuula n'omwami wange ne tuteesa omwami anajja nga nkoze ensobi n'agamba nti onkoze kino ne mwetondera naye najja ne mugambako nti hani leero nga kyokoze munnange tekinsanyusizza nga naye mwetegefu okunneetondera okitegeera nga bye walootako bw'oba owulira bye walootako naye ng'essaawa zino obufumbo bw'olimu otya n'okugamba omusajjawo nti munnange onkoze kino nga wookiviiramu bw'oti n'oyagala omugamba nti naye nga wakagamba naye ne bakuwa oluyi naye ne baga sirikirawo tonziramu because ebyo byakola ku bamaama baffe kuffe tebigenda kukola lwaki tebigenda kukola tukimanyi nti nno tulina freedom ey'okwogera because wemba ndi mukyala tekinzijaako kubeera nti ndi muntu byokola binnumya kyokka ggwe bwe mbikola ggwe tobiraba nti binnumya so kati culture kano akantu akasookera ddala kwata amazzi ogabuutike mu kamwa osirike yes it is very nice era omukazi yenna kyandibadde kirungi nnyo n'owuliriza bbaawo ng'ayogera si na bbaawo yekka omuntu yenna ng'ayogera it is very good for you to be a good listener because buli woowuliriza omuntu ng'ayogera in fact abantu baba boogera nga you're a good listener bakola ensobi mu kwogera however much abantu abakola ensobi nga boogera they don't always see their mistakes era tebaagala nazo acceptinga but be a good listener omuwulirize but mu byonna byakugamba bw'owulira nga mulimu ekikunyigiriza speak up tokkiriza kukwata amazzi gakuteeka mu kamwa ti omusajja bw'amala ng'amaze okukukinya teeka amazzi mu kamwa sirika bw'amala bw'avaawo mira amazzi kubanga bw'ogamira kye baali bategeeza nti amazzi gano bw'ogateeka mu kamwa tosobola kwogera n'amazzi kiba kitegeeza omuntu ono bw'aba ayogera ogenda kusirika bw'omala okusirika bw'aba avaawo ogamire kitegeeza kati ogamize agenze yonna okay toyina muntu gw'ogenda kuddamu so the moment you let this guy
nakola ensobe eziteeka ng'otadde amazzi mu kamwa, because sikugambye nti nno omusajja wo muddemu, sikugambye nti omusajja wo muboggolere, but you as a woman you also have that right to speak up. Okitegedde, omusajja tagenda kukugalulira luyi akube osigale ng'otunula. We are so weak. Togenda kuyimirira mbu okuba musajja because agamanyi togalina agagenda confronting musajja ate omuddize. The best way you can do bwakuba ogusooka n'okitoleratinga muyite mu kisenge omugamba olaba sijja kukkaanya na kunkuba kuba ffenna tuli bantu bakulu. Oli muntu mukulu, ndi muntu mukulu. Wansanga nkuze nakusanga okuze. Bwe mba sisobola kuteekako oluyinga bba wange, tonteekako oluyinga mukazi wo. Ngamba jangu ngambe nti olaba Shamimu kino kyokola tekiriiyo. I will listen to you. If need be, I will even say I'm sorry. Era nkola ekyo kyonsuubiramu okukola ng'omukyala. But bw'ova eri n'ojja n'onkuba bukubi, sisuubira nti kirina kye kigenda otwongerako ng'abaagalana ababiri. Ekisenge kyakiteesaawo okujja tusootinga ebizibu byaffe ng'abaagalana y'ensonga lwaki bakiyita ekisenge. So mpita oŋŋambe nti kino kye wakoze tekiri mu makulu. Nja kuwuliriza. The same way ku bakyala bw'oba olina ky'oyagala okugamba omuntu kimugambe. Naye mu ngeri ennungi, like nga tewali miggo, because tewali nsonga nze siina muntu talina reason yonna gyampa ku mukulu munne nga beekuba. Era nsiba nkyogera ne mbaga that is stupidity. Era nze omusajja alina akuba omukazi sirina naawe second chance yonna naawe nti tunyumyemu nti tukole ki. Omukazi kasita agamba nti yankubye nabadde njogera nankuba. Fuga obusungu bwo bwonna, funa ekintu ky'okuba. Bataata ennaku zino kukwanjula baatandika babawa eŋŋoma nti eŋŋoma yiiyo bw'oba oyagala kukuba omupiira guugwo, bw'oba oyagala kusambasamba omupiira. Ali mu kuwonya ki nti omwana wange gw'otutte si mupiira, muwala wange gw'otutte si ŋŋoma. Buli w'oyagala okukuba kuba eŋŋoma eyo. Buli w'obuulira ng'oyagala kwogera oba kuteesa, genda oyite muwala wange muteese. Because she's a woman, she's a princess. Like, lwaki okuba omukyala? So awo culture awo yansoberamu awo ku buutika amazzi mu kamwa. Omusajja ne bw'aba akucunya kwegamba baba tebaatulekerawo wantu wonna wonna we tusobola kwewolezaako ng'abakyala. Ekitanda kyo tukyokyezza. Balinga babyogera ku mikolo, good enough this time round tebakyabyogera. Naye ekinnuma ti bamaama baffe ate bo bw'akuzza emabbali akyakugamba ebintu ebimu n'ogenda n'otuuza maama wo n'omugamba maama buli lunaku saagala kuyisa. Nkyemmanyi muliyeyo abantu bangi nnyo, abakyala bangi nnyo abali kuno ku executive media. Tukyagenda mu maaso, kansooke mpiseewo akalango ka Bubbles Beauty. Bubbles Beauty basangibwa ku New Pioneer Mall ku level 4 room 106. Bakola ku nsusu n'obeera n'olususu nga lulabika bulungi. Banaye akasana kangi, akasana kangi, buli muntu yandibeddemu okoneka sunscreen obeere ng'ate olususu lulabika bulungi. So genda babeere nga bakuddaabiriza. Bwentyo njagala okwebaza aba Mimi's Glamour abannyambaza bali awo ku Saapolo, beera ng'oyitawo naye bakukoleko. Yes, so mbadde mbagamba nga sinnagenda kubeera nga mpisaawo obulango nti abaana bangi nnyo, abakyala abali kuno muli bangi nnyo. You're either in a failed relationship, a broken marriage, you're still trying out with your guy out there, salawo tasalawo. Naye kati njagala kwogerako n'abantu abali mu broken marriages. Waliwo n'abali awo bali mu tryingako balabe nti the relationship can work. Oyumuse, if you can relate, nekyendi mu kwogerako, please comment. Wali obeddeko awo n'oyimuka nga omize ekimala, ogezezzaako protecting obufumbo bwo, ogezezzaako okukola buli kimu omwami oprotectinze erinnya lye, for the sake of your family, for the sake of you, for the sake of your kids. What will people say? Mikwano gyange ginagamba ki nti obufumbo bwa nnema, ebyo byonna byonna n'obicompilinga kati n'obiteeka mu mutwe. Now this guy is treating you badly, ono omusajja akucunya psychologically. Omanyi waliwo abasajja nga tebakuba but ng'asobola okucunya psychologically naawe ne weetamwa. Takuba naye ng'encunya gy'akucunyamu psychological like
mentally ali mu kukosa mentally ogenda ova mu buno obufumbo ng'obusungu bw'olina ku relationship oba ku love tewenkanika. So wali oyimuseeko awo buli kimu owulira ogezezzaako abantu abakulu abalowooza oli happy buli omu akwegomba buli omu yeegomba obufumbo bwo naye nga ggwe ky'olimu kitokota. Singa okwambayo omuntu yenna alina akulya ebweru n'omugaa nkwasizaamu mu bufumbo bwange eddakiika 2 oba 3 teri ayinza bobeeramu. So you're there oli mukyala mu bufumbo kitokota naye buli ali ebweru akwegomba buli ali ebweru yeegomba omusajjawo empisa z'alina. Buli omu amwegwa bannaye omusajja ayogera bulungi bambi he's such a calm guy. Bannange I wish I can be his girlfriend. I wish I can be his wife one day. Nga gwogamba singa amutwala gy'oli eyo ng'oli ku executive media commentinga nga bagomba bbawo naye nga mutima ogamba singa bamutwala nga gwe kyoliko ng'oli eyo kitokota naye nga buli ali ebweru yeegomba obufumbo bwo. N'oyimuka mu bitiibwa ebiyitirivu n'ogamba omuntu yekka ayinza kati okumpuliriza ye maama. N'ogenda ewa maama wo naye maama wo ono ye y'oli maama wo oli gwe baabuulirira abasenga bali kakibe ki mwana wange obufumbo obwo kakibe ki mwana wange nkwegayiridde erinnya lyaffe tobeerangamu abo abagenda okulema obufumbo nnyambanga buli ekibaddeyo n'ogumiikiriza ogezezzaako for now 15 years or 20 years over 30 years. It doesn't matter how many years you've been in that marriage. Owulira ofa n'ogenda ewa maama wo n'otuukayo n'omugamba maama njagala kwogera naawe sizze wano nga njagala kukukosa sizze wano nga mbadde mpita mu kyamaanyi naye nga naba bwe nnaakugamba ngenda kunakuwaza nga maama naye nkooye noonya omuntu gwe nnyinza okwogerako naye ye ggwe wekka gwe nnyinza okwogerako naye. Abawo n'agamba waliwo obuzibu omusajja yayenze omanyi bye basookerako sajja yayenze n'omugamba teyayenze. Kakati kiki nsonga ki ey'amaanyi eyinza okuba nga ekutuusizza wano ku bufumbo omusajja nga teyayenze? N'osooka nno maama n'omutunuulira bw'oti ng'olabira ddala byonna by'ogenda omugamba kasita agambye kali asooka nakkuba pooyinti eri bw'aba teyayenze ensonga ki ddala eyinza okujja mu bufumbo nga ffe baatwendanga kano tufumba abakazi nga 3 mu nnyumba emu ne tutagenda. Nkuwuliriza n'omunnyonnyola n'omugamba maama omusajja omusajja kiri byonna n'obyogera nga bw'okaba n'amaziga n'omugamba maama mbye ndi warinze okumala naawe for the past 15 years kyempitamu naye nkooye njagala kukita. N'asooka n'akutunuulira bw'ati maama wo n'agamba gwe nno okyalimu obuto era abaana b'ennaku zino mbeewuunya kati eyo nayo nsonga gy'oyinza okuleeta kanti singa tubadde tutudde nga n'omusajja atudde wali ne basengawo batudde awo kitaawo ali wali ng'eyo ensonga gy'oyanja mu bantu ezo z'ensonga z'oyinza okujja n'oyanja mu bantu kyokka gw'ofa omutima guggwawo owulira buli kimu okikooye naawe weekooye. Omuntu gw'osuubira yekka okuba ku sayidi yo ye maama wo omuntu gw'osuubira yekka agenda okukuwolereza omuntu gw'osuubira yekka agenda okukuwuliriza takuwadde na chansi nga maama kumala kuwuliriza bigambo byo abirowoozeeko akutunuulire akubuuze mwana wange oli otya. Eyo chansi tagikuwadde era n'akugambira olaba bino ebyekisiru bikome wano ku nzi. Kitaawo tabimanyaako kuba kitaawo nze mmumanyi talina waakuwa budde okuggyako okubeera ku sayidi yo newe byekisiru byo. N'agamba kwata ensawo yo okwate abaana bo ogende otuule ng'omukazi mu bufumbo bwo. Nze singa nkiwulira nti ovuddeyo nsizinga okuba maama wo. Mbabuulira with experience because nina abantu bangi abajja mu inbox yange effect yaabwe y'abazadde baabwe bamaama baabwe ate bamaama n'agaana okuwuliriza omuwala n'adda mu bufumbo bamulaba muwala kuggwawo eyali omunene n'aseebengerera ne babuuza banaye kyekiruma gundi kyekiruma Rita kyekimuluma banaye nti tewali buli bamusanga oli bulungi ati munnaye kati agamba olaba mmange yennyini yagaana okumpuliriza mu abalala munampuliriza ne yeekyawa n'agenda mu depression bw'ataba w'amaanyi nnyo oba mugumu nnyo n'agamba kati this is my life n'obulamu bwange ekimala kimala kanyimuke n'avayo yekka
beba akazi bemulabye nga bafudde bagala tetumanyi kimusse tumusanze mu buliri ng'akutuse beba abali ebutabika abasinga tebaali balalu bufumbo bwabatwala mu ebutabika bebe bemulaba ng'ali mu bufumbo nga yawenga nga bamugamba baawo nnaali wali twamusanze n'omukazi naga kale kasita akomawo naawe abaana fiizi ebyalaavu yabivaako takyamanyi mukwano kyeki takyamanyi nti omuntu bamwagala takyamanyi nti omuntu bamugamba ka I love you takyamanyi kati yafuuka maama Esther ne taata Esther ewaka abo tebakyalina bamukwano wabula bano abantu ababiri abalina abaana naye ng'ekimuleetuusizzaawo yali asobola oyambibwa naye ayinako maama we keeping appearance mu mikwano gye nti muwala we mufumbo yali afumbiddwa. Njagala kubategeeza bamaama abalungi abali kuno ng'olina omwana wo nga mufumbo wajjanga mu maaso go n'akugamba maama nsaba kwogerako naawe n'omuwa amatu okumuwuliriza gamuweere ddala tuula oyogere n'omwana wo bw'ofuna obudde ng'omwana wo tannajja beera ng'omukubirako omubuuze Sharifa, are you fine? Oli bulungi mukwano? Obufumbo buli butya? Tobeereyo n'obaako ky'otukweka. Are you okay? Bigenda bulungi? Omusajja gw'owasanga mu ntandikwa y'oyo gw'okyalina yeye mutuufu y'oyo gw'okyalina bw'oba olina ky'oyitamu I'm always here for you my daughter. Bwe munaagaana okukolera babawala bammwe ebyo ebintu mukyakaaba amaziga agamwana wange yeetugidde mu dduuka kati nina omukyala gwe nalabye baamumpeerezza yakutte ennyumba yakutte natta omwana we yennyini omwana yamusse ekyana ekirungi ekiwala ekitakigimu yakituze n'akwata mu mabbali g'ennyumba yabadde bagizimba nga tennaggwa mu nsonda waayo n'asima ne yeeziikira ye kennyini omwana we ye kennyini ne yeeziikira omwana we surprisingly bamubuuzizza n'agamba nneekyaye era nze bambi omukazi saamunenyezza era nagambye Ella ne mugamba Ella can I meet that woman please because ndowooza leero bayinza okuba bamusalidde oba matute mu kkooti ne bamusalira but these things are not going to end ebbanga lye tumala ng'abazadde nga tetuwadde matu kuwuliriza leero omusajja abeere nga ayinamu kasente leero abeere ng'omusajja oba wa kitiibwa tebakyunyizza baana b'abantu abo simanya bakitiibwa simanya leero abeere ng'omusajja wabweru ku structure we bamulaba musajja mulungi musirise tomanyi mwana wo kyayitamu wabula gwe oli mu kugamba omusajja ng'afaanana ng'oyo bw'ati tugenda kuddamu tumugjewa omusajja oyo ku kitiibwa kye oyagala kukola ki abaana bammwe bakyetuga abaana bammwe bakyanywa drugs bagenda mu rehabs bagenda kubeera ebutabika abaana bammwe bagenda kufuuka bamawube abaana bammwe abaana babasazeewo bayimuke bagenda bakyawa mubawe amatu mubawulirize because depression is real my dears depression is real ate depression yetta ate depression ekutwala mu rehab nga tolina kuba mu rehab depression ekutwala ebutabika nga tolina kuba butabika depression bakusanga ku kkubo ng'oyogera wekka depression esobola okufaananya owattaso nga toli wattaso bayinza okulowooza walwala sickle cells nga tozirwalangako osobola okutandika ofuna baziyita batya seizures n'otandika ozifuna ng'okankana wekka oyinza n'okufunamu ensimbu nga we bakkebera mu byafaayo bye tobangako na nsimbu naye obufumbo busobola okukuleetera okufuna ensimbu kyenjagala okugamba abakyala culture yaffe weeri tujagale because etuyambako okusigaza ekitiibwa kyaffe ng'abakyala etuyambako ebintu bingi nnyo omusajja wo muwe ekitiibwa kyonna kye yeetaaga ng'omusajja mwagale nga bw'alina okwagalibwa naye singa ebyo ebintu byonna obikola nga gwe tobifuna in return my dear olina olugendo lw'ogoba n'omusajja alina olugendo lw'agoba ate njagala okubalabula abasajja b'ennaku zino bayaayi abasajja b'ennaku zino bakuuzi abasajja b'ennaku zino bayuuza bw'osensinga omuntu nga yuuza ne bw'oba wakamala naye omwaka gumu ng'alina by'ali mu kukozesa obukozesa ye ayiseewo
tandikirawo naawe okubeera user there and then w'omutegeeredde w'oba otandikira okuba user. Bw'owulira ng'ebintu bino red flags zonna ozirabye waakayingira obufumbo buno ng'ate ezo red flags z'olabye tosobola kugenda nazo mu maaso yadde okubeera nga ozigumiikiriza, yiiya bw'obuvaamu nga tonnatta mwana w'abandi, nga gwe kennyini tonnasaanyawo bulamu bwo, nga tonnazaala baana bo, n'ofuuka ekitagasa. Those kids need a healthy mother, they need a sober mother, they need a well-organized mother. Baagala maama ali mentally okay. Abaana bo tebandikuze na maama ng'alinga omulalu. Okitegeera? Show your kids that you're okay. Abaana baabo be basinga okwagala okukulaba ng'oli musanyufu. So the moment you start behaving like a mad person because of love, njagala kutegeeza buli kimu oba okimaze okyonoona. Nga okudde ewaka omusajja, waliwo abakazi nga mmaliriza, waliwo abakazi bemmanyi okwegatta kati mukozesa lubricants. Musajja wamukyawa dda. Byonna byakola tokyabiwulira. Kitegeeza essanyu lyo wali ejjako kati osanyusa musajja. Waliwo abakazi kati you can relate bwemba nnimba ng'ogamba Shamim olimba awulira nga kifaanagana ng'okomentinga. Waliwo abakyala abali mu bufumbo nga n'otulo ng'obeera mu buliri omwo bukya otunula weebaka omusajja agenze, olina obusungu bwo, oli awo osabirira lunaku we lulikya ne bwakukiina bukinyi nti nviira, ng'oyagala yabagamba nti genda. Gwe amaanyi agayimuka si kugamba nti okyayagala muntu ono, si kugamba nti okyayina ky'ofuna mu bufumbo obwo, si kugamba nti oli musanyufu mu bufumbo obwo, but wallahi decision yagaana. Not because you love this person, not because you're happy, not because you're proving people. Decision yabula bubuzi. N'amaanyi gaabula bubuzi. Mungu tannakuwa amaanyi ago gayimuka kuva mu bufumbo obwo, but you're just there as a dummy in that marriage. Abantu we bakulaba wabweru n'ofuluma ne balowooza, oh, bannange, she's married, I wish I can be like her. Temwegomba bantu, mubaveeko. Bantu balina ebizibu byabwe. But whoever is in a happy marriage and everything is moving on smoothly, tukwagaliza obufumbo bulungi. Ate njagala okubagamba obufumbo bulungi, right people are still there. Abasajja abalungi bakyaliyo, abasajja abamanyi we bakwata omukazi bakyaliyo, omusajja agenda okutuula naye muteese buteesa nga tagenda kukukuba, nabo gye bali. Omusajja tagenda kulaba nti azannyira ku mental health yo, nabo gye bali, because omuntu yenna akuttira muntu ayagala okuttira mental health ye muntu asinga okuba omuzibu. Ye muntu asinga okuba omuzibu because aba akuggyeko buli kimu. Abakyala gye bali eyo ng'ali mu bufumbo obwo naye nga mukkufu. Si mukkufu mu byonna naye nga takyawulira njala. Nga n'emmere bw'agifumba awa abaana be ne balya. Nga ye bw'agiteeka mu kamwe kaawa tekyagenda. Nga temuli munnyo mungi, temuli ki naye nga ne bw'aba kyalimu sukaali. Bw'amunywa awulira akaawa. Yeekyawa dda. Naye buli gw'agambako amugaa, naawe kajanja, ate gwe si gwalimu omumwa, ate gwe si biki. Ne bakusiba awantu w'olina okuva. So that's why buli wenkola video yonna nsigala ngamba abakyala abaafuna courage eva wanyigirizibwa, abaafuna obuvumu obwo, n'agamba this is my life, enough is enough, let me try something else, let me try someone better. N'ayimuka n'atafaayo community egenda kugamba etya, n'atafaayo abantu bagenda kwogera ki, what is my family going to think of me, what are my friends going to say, what about my kids. N'ayimuka n'agenda, oli mukyala w'amaanyi, we celebrate you, we want to tell you that you're not only a strong woman but a brave woman. We shall always celebrate you. Gwasinga. Naawe yenna ali eyo ng'oli mu bufumbo buli toxic, owulira biganye, owulira weetamwatamwa dda, you're waiting for that day you're going to move out of that toxic relationship. Twagala okutegeeza essaala zaffe ziri naawe. It is going to be well with your soul.
everything is okay, we are with you, our prayers are with you. One day, one time, togenda na kumanya lunaku gye lugenda kuva, togenda na kumanya kigenda kubwatuka kitya, oyimuka oveeyo mu bufumbo obwo. Njagala okubeebaza okubeerako bamuyita real time with Mimi. Topic ki gy'oyagala tuteeseeko mu relationship wano? Real time with Mimi, ki ky'oyagala nteeseeko? Osobola okiteekayo mu comment section. Sharinga link eno giweerezeeko banno, tomanya be tutasobodde kwogera nabo asobola okuddamu essuubi. Buli lunaku lwa gender based violence nteekayo message, olumu my experiences, olumu nenteekayo other people's experiences, abalala ne bawulira mbambi ku ssuubi n'amanya nti tetumulekeredde, n'amanya nti tuli wamu naye. So njagala okubeebaza okunjagala, njagala okubeebaza okumpagira. Mugende ku Executive Media bambi musubscribinge, mulikinge, ate mumala musharinge. Mbagaliza birungi byereere. Njagala okwebaza Print Creations. Mwebale okubeera nga ate muli bamu ku sponsors baffe ba brandinga buli kimu. Njagala okutegeeza gwali eyo nti ekisiibo kituuse. Weetegese otya? Beera n'emikwano egikugasa ekitakugasa nga tebalina kye bakwongerako gite. Musiibe bulungi, mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.